kino ngenda kuvaawo nga nkyogeddeko. Tuyinza obutaba bakansala ba kibuga kino. Nina obukakafu ndivaayo n'enjogera ebyama. Lord Mayor ndi munyiivu nno ate ndayira wallahi ne Qur'an njikwata wali wegase n'abagagga mu be paaka enkadde ne minutes weziri wasooka ne weebavuma dozi tayikunizi tebagenda kukola kino wakiri tubalirire noleeta 300 billion tuziwe batayikunizi kansa ebifaananyi mu bijjeeyo byonna biraga nga yaleeta lipooti bbiri gyeyawa abamawulire endala ne gye yatuwa mu kanso yali ndala. Nasituka ne bakansala bannange bakatabu baani ne tukkirira mu paaka nga bagitaddemu n'ebyuma bamaze giteekamu ebyuma bagenda gizimbamu amayumba g'abagagga. Ishu yange yali eyimiridde ng'egamba nze nagenda okutandika okutegeera n'okuyingira ekibuga nga paaka taata wange ava mu Kampala okujja mu kyalo. Nga paaka eyo enkadde gyakozesa okulinnya emmotoka ezimuleeta e Masaka. Nembuuza Lord Mayor mu kanso minutes weziri twebaza ki abagagga abajja ne babba ettaka. Gwe Lord Mayor sebo mulungi ennyo ali mu kugaa nti ffe twatunze omwala. Wali otunze paaka ekoleramu abantu emitwalo egisukka n'emitwalo emeka nga tewabalumirirwa. Ffe be twagenda ne tuwamba paaka eyo ne tubagamba waakiri okweyokera mu kibuga ne batusiba ne tubeera mu makomera. Kiki watutaasa nga otunda paaka? Ffe nga twasirika tugenda kwogera ebyama kigenda tuluma nga tubadde tulispectinga omuntu naye nga tukimanyi nti wabulabe n'eri ekibuga. Baatuwa komiti nga tuli ku nsonga z'ekiteezi tunoonyereze ku ttaka ne tugenda okunoonyereza nga Lord Mayor y'omu kuyasanga ettaka lya KCC eriri ennakawuka liriko yiika 36. Lukwago gwowa amazima ennyo ali mu ttukuba. Lukwago n'abantu bo ne mikwano gyo n'abafamile zo mwegabira ettaka lya KCC buli iddi ayagala okyogerako olwana ne bamugoba ewasali musale tasulako ku bwa iddi. Era Lord Mayor Lukwago and advocates yeewolereza egamba abantu abali ku ttaka eryo baliko mu butuufu KCC yaligayalira netalizimbako. Mu Uganda bwe mba n'ettaka lyange netirizimbako omuntu waddembe okujja n'alintwalako. Singa lyali Lukwago ng'omuntu erya KCC eryo tunoonyeze ettaka lya Kasasiro twazeemu tuguze ye heedi w'ekibuga Lukwago Elias lo faamu ye yeewolereza abaatwala ettaka ly'ekitongole. Parliament lwaki yo tevaayo ne tuyambako ku nsonga eyo? Parliament eveeko etuyambeyo etuyambe etubuulire mu kunoonyereza era ngenda kiremerako nange bwe mbanga sifuna kalulu nga njogedde amazima ngenda kwogera mazima meerere. Nze bwe mbeera ne bakansala bannange nayiga Lukwago awo era mbagamba mukolaganye naye naye ku ssaawa envannyuma buli akolaganye naye agenda kumaliriza mukuba. Gwe mulowooza Lukwago awo ku kanso talinaawo bakansala nga bakwano be? Lwaki atugatta wamu akube ni UP? Lord Mayor kyenkusaba tugenda kuvaayo tweswaze naye kijja kukola ensobi nga ffe tukuswaliza mu mazima ameereere nga gwe otuswaliza mu bulimba. Kansala asayininga wa bulira bawoza kansala kiwandiiko kye tusayiningako mu kanso kibe ekyo kya kanso komiti n'osayininga nti mbaddewo atendensi yange yeeno oba olutuuka mu kanso osayininga nti mbaddewo. Yes, oli ku Yogi Update TV ko sinziro bango tuwuliriza. Sigenda kwongerako kusukkakaawo nenga gwe ky'obumanya Lukwago ebyo byandibanga bibi. Entabo eva kuki? Entabo eva ku mwala gwe Nakivubo luvannyuma Lukwago okuvaayo nagenda maaso nga asaba ayigege akola okunoonyereza ku hamu Amisi Kigundu olw'ensonga nti yaddaagala kulaakulanya omwala gwe Nakivubo. Kakati wina atandise okuvaayo aba obulaga nti no Lukwago si mutuukirivu ali awo naye ayina ebigenderera bye nga ye ng'omuntu. Tetumanyi naye okusinziira ku information gwosobola okujja mu comment section n'otangaaza okusinziira ku ndowooza yo n'olaga bannayuganda ki ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa. Naye ng'oli ku Yogi Update TV mmwe abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo kati Oman, Dubai, US, UK abali mu Bungereza muna mbatumiddeko nnyo. Mbaagala nnyo
tujja kuba nga tukomawo.